akufera owulira bubi nga boogedde ku bufere bwa seekawo gogenda n'akusomera ki edduwa. Okugatta ku Allah zambi ddene era min akbari al-kabair, liri mu mazambi amanene. Okumanya ddene yakhruju sahibahu lifulumya nanyini ki nanyini lyo, nanyini kulikola, nanyini kugatta Allah. W'omugattirako bwe paba yongerako kino tisiri musiraamu. Gwe kikakutanda n'ogenda mu ssabo, n'ogenda gy'ogenze, manya nti toli muki musiraamu. Kubanga Allahu tabaraka wa ta'ala kennyini yatugamba nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida faqad iftara ithman adhima. Omuntu yenna agatta ku Allah n'ekintu ekirala amusaba bw'asaba ne Katonda kakalala, faqad dhalla abuze olubula olwewala, oba afunye omusango omunene nnyo. Musango ki? Ogumujja mu busiraamu. Era ekyo ky'ekyokugatta ku Allah tujja kwongeranga, tugenda kukyogerako nnyo, kubanga amasomero gaffe abiri kwe gatambulira, ku musingi gwe gatambulira ku kwawula Allah, obutamugattako na kintu ki kirala. Era gwe mulamwa gwa darusu yaffe eyaleero n'eyenkya. Era omutima we guba munafu nga toyagala kukoona mu biwundu byolina, tusiibule, kubanga tugenda bifumita, yagala gaana, kubanga buli ajja agenda kikoonako. Era weekwatekwate empola ne shirikiwo. Oba toyagala kuwuliriza bino, genda ne shirikiwo, naye woofa naye manya okoze otya, ogenze. Bw'ogenda ne shirikiwo manya ogenze, kuba Allah si bye yakutuma, yakutuma birala nnyo. Ekyokubiri, nzirako okusaalira nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abantu tebaagala kusaalira nabbi, ate abamusaalira abeefuula abamwagala, simanya mumpulira, bamukolako fujjo. Abeefuula nti baagala nabbi bamukolako ki fujjo. Kati nzirako okusaalira nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja n'eddiini yaffe eno ki busiraamu. Buli omu gy'awulira nga mutebenkevu, era oba togitebenkeddeemu manya weekwenya wekka. Bw'okikakasa nti eddiini eno mubaka sallallahu alaihi wasallam gye yakuleetera totebenkedde nayo, owulira eri mwaka okyagirina mwaka kunkuna.
mwosangira n'abantu abagezesa eddiini ebbiri. Agezesa eno ku Sande bw'agendako mu church ewa Kakande n'akola atya? N'asamira. Kategerekisa. Ku Juma n'ajjawa mu masjidi. Musiraamu tonnasiramuka. Weerimba. Tonnakola ki? Tonnasiramuka. Siramuka owone. Kategerekisa. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuleetera eddiini yaffe Busiraamu tujeyagaliramu. Nze amu proud. Neewulira. Mpulira. Neewulira obusiraamu bwange. Nawe kyetukusaba zze mu ddarasa eno. Ove wano ng'obusiraamu bwo okola otya? Obwewulira. Tokwenya kwenya, toyina gw'okolera. Okolera ani? Allah. Ne wonaakola abantu bakwagale, onyumirwe. Society gye mbangaliramu nsiraamu, banandaba batya nga si practicinga. Ebyo byonna weekwenya kwenya wekka. Ye Allah kye yakutuma kyakwagalamu okikoze, falhamdulillah. Kiganye ogenda kusangayo empeerayo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam bw'amala okujja n'abeera naffe n'atusomesa obusiraamu, umma n'agisomesa obusiraamu, talina ke yalekayo n'akamu. Talina ke yalekayo n'akamu. Buli kimu yakikoonako, buli kimu yakisomesa, n'atulaga ekiri haramu, n'atulaga ekiri halal, n'atulaga ebibuzaabuza nti kireke w'olaba nga kirimu ki shubuha, kikubuzaabuza kiveeko. Kubanga osobola osanga shubuha, shubuha gy'ogenda okukola ya imma eri haramu, imma eri makruh, ng'etamwa. Kati olw'okuba shubuha eyo togimanyi, n'agikulaga nti eyo gireke erimu ki ebibuzaabuza. Kategerekisa. Era mu wasiya ye sallallahu alaihi wasallam ng'asemberedde okwabulira umma eno, yatulekera ebintu bimeka? Bibiri. N'atugamba oyo yenna ebintu ebyo ebibiri anaaba abyekutteko tagenda kubula. Anaabyekwatako ebibiri oluvannyuma lwange tagenda kukola ki? Kubula. N'atugamba atulekedde Qur'an era n'atulekera eki? Sunna ze sallallahu alaihi wasallam. Era sallallahu alaihi wasallam n'atulaamira n'atugamba alaikum bisunnati, mbalaamira okwekwata ku nkola yange, ku nsomesa yange, ku bye mbadde ntambulirako. Teyakomaawo n'atugamba era mbalaamidde okwekwata ku nkola y'abaswahaba bange. Kitegeeza ki? Nti bw'okola ekyo nabbi kye yakulagira oba n'okola ekyo baswahaba kye baakulagira, kitegeeza otambulidde ku nkola yaani? Ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ate bw'okola ekyennyume ky'ekyo nti nabbi teyakikulagira, gw'ate owulira eddiini ekuluma nnyo, owulira waliwo nabbi kyataateeka mu ddiini, oyagala okola otya? Oyagala ggwe nabbi kye yeerabira okikole ki? Okiteekewo. Nabbi yavaawo nga takuzizza ku kuzaalibwa kwe, n'atusomesa nti kukola ki? Kukusiiba busiibi.
lwe yazaalibwa ate n'atakulaga gwe lwe wazaalibwa nti siiba kategerekese gwe omwana Adamu gwe nabbi n'atakulaga nti ate gwe lwozaalibwa kola otya siiba wabula ye lwasiiba manya lwazaalibwa yakugamba siiba busiibi naye ensomeso eyajjawo oluvannyuma lwa nabbi eraga nti omuntu oba nabbi newankubadde teyakuza mawuledi newankubadde teyakuza mazaalibwa ge wabula ffe tujja kugola ki kugakuza mu mpaka era sallallahu alaihi wasallam yatugamba man ahdatha oyo yenna atandikawo ekintu kyonna mu nsonga z'eddiini ma laysa minhu fahuwa raddu nga tekiri muki nga teyakisomesako kigenda kubeera kimuddizibwa amakulu eddiini eno sallallahu alaihi wasallam yagitusomesa bulungi n'agitukenkula bulungi buli kamu n'abeera nga akakoze atya akasomesezza akamazeeyo kati bw'oba olina omulala gw'ojjako ddiini atali nabbi oba ebitali bigambo bya Allah then goberera gwe gw'owulira nti oyagala naye maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ogenda kukiraba yauma la yanfa'u nadam ogenda kwejjusa okuba ebiwoowo okuba emiranga ng'essaawa eyo ekiseera ekyo la yanfa'u nadam nga okwejjusaako ebiwoowo ebyo emiranga gyo gy'okuba nga la yanfa tegikola ki tekijagasa nga tokyayinayo kaseera konna kalongoosa kino kyewakola ki kyewaliko obule n'abaakubuza bonna oyingire ki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase omuliro atuteekemu abo abawuliriza ebigambo ne tubitwala era ne tubissa mu nkola ne tubiteeka mu nkola ne tukola nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatulagira okubeera nga tukola mukkirize mu kaseera akatono ke nninawo tubeere nga twejjukanya ku hadithi ya Nu'man bun Bashir radiyallahu ta'ala anhu qaal hadithi ya Nu'man bun Bashir Allah muslime yagamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul nawulira omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe bibeere ku ye ng'agamba inna alhalala bayyin yatunnyonnyola n'atugamba nti mazima ekintu nga Allah yatukkiriza okikola kyeyolefu ekintu Allah tabaraka wa ta'ala kye yatukkiriza okukola ngaffe abaana Adamu ngaffe abasiraamu kinnyonnyofu kyeyolefu kitegerekeka Allah yakola atya Allah yakugamba okuyimirizaawo esswala ettaano kinnyonnyofu kitegerekeka era yakiteekako obujulizi n'atulagira nti muyimirizeewo esswala mmeka wa aqimu salata wa atu zaka muyimirizeewo esswala era muweeyo maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala fassala halal bal wajib bwemala okubeera nti ekkirizibwa era yatteeka okubeera ng'ogiyimirizaawo esswala fahalalun bayyin ekintu ekiri halaali maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala kinnyonnyofu kyeyolefu n'atugamba wa inna alharama bayyin era n'atunnyonnyola
sallallahu alaihi wasallam n'agamba n'ekiri haramu nakyo kyeyolefu. Buli Allah kye yatugaana nga kiri haramu nga tekikkirizibwa kyeyolefu mu maaso gaffe era kitegeerekeka, era omuntu akikola yenna akakasiza ddala nti kyenkoze kiri haramu kubanga lwa nsonga ki? Kubanga kinnyonnyofu kitegeerekeka. Wa bainahuma, wakati w'ekiri halal n'ekiri haram, mushtabihatun, waliwo ebibuzaabuza. Kintu nga kiri awo si halal si haram, si kituufu, manya kiri awo, hukumu yakyo eri awo ebuzaabuza. Wano bakuba ekifaananyi lwakuba simanyi oba wano weekiri. Ekifaananyi kye baakuba ku nsonga y'ebibuzaabuza, baatukubira ekifaananyi ekya ennyonsa. Nyonsa mmeka? Okuyonka kwa mirundi emeka? Omuntu alina kuyonka emirundi emeka abeere ng'azira omuwala gwayonka naye kuki? Ku bbeere. Simanyi oba weekiri wano e Uganda nti omukyala n'ayonsa omwana atali wuwe. Abakyala gyekiri? Tekiriyo. Wangi gyekiri. Oli n'ayonsa omwana atali wuwe nga tamuyinaako yadde kakwate. Kitegeeza oyo omwana gw'oyonsezza gwe omukyala bw'obawo wano nga obanga ali online nga yakikolako, oteekeddwa okumanya nyonsa mmeka ezinziiza omwana ono era nyonsa mmeka ezitanfuula mwana ono kubeera haramu gyendi. Kyolina omumanya okusookera ddala omukyala kasita oyonsa omwana oyo aba afuuse abatakkirizibwa kuwasa gwe yamuyonsezza, abatakkirizibwa kuwasa waba mulenzi, abatakkirizibwa kuwasa mu sisita we gwayonse naye ku bbeere lyo, era ayitibwa owooluganda mu kuyonka. Kubanga waliwo owooluganda mu musaayi ne wabeerawo owooluganda mu kuyonka. Kati nsonga ki ebuzaabuza mu nsonga eyo? Emirundi emeka omuntu gy'alina okuyonka ne bagamba nti oyo takkirizibwa kukola ki? Oyo takuzira oba akuzira. Abamanyi abamu ne bagamba nti zirina kubeera 3, abalala ne bagamba zirina kubeera mmeka? 5. Kati awo ensonga ebuzaabuza n'ekola etya? Nejjawo 3, 5. Oba ne waaba ayonseeyo oluyonka lumu. Kati bwe kijja nga kiri mu bintu ebibuzaabuza ng'ekyo, ekituufu ki? Kubeera nga tukyesonyiwa, omuntu akireka. Kubanga abakyala oba abakyala bangi abatali ono gwe wakola ki? Gwe wayonka naye ku bbeere. Funa omulala owoki? Ow'ebbali owone ekintu ekirimu shubuha, owone ekintu ekirimu ki? Okubuzaabuza. Kati baina alharam, wakati wa haram, wal halal, ne wakati we ekintu ekitakkirizibwa n'ekikkirizibwa, waliwo mushtabih, ekibuzaabuza. N'atugamba sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ebintu ebyo ebibuzaabuza abantu bayitirivu bangi tebabimanyi. Abantu bangi ensonga ezo ezirimu ebibuzaabuza tebakola ki? Tebazimanyi. Naye sallallahu alaihi wasallam n'ayongerayo n'atugamba, famanittaqa shubuhati, oyo yenna ayeesamba ne yeewala ebintu byonna, ensonga zonna ezirimu ekintu ekibuzaabuza, istabra lidiinihi wa irdihi, eddiini ye ewonye
n'ekitiibwa kye kiwonye. Eddiini yeewonye etya? Awonye okubeera nga eddiini ye ekosebwa olw'okukola ekintu ekikola ki ekibuzaabuza. Ekitiibwa kye kiwonye okubeera nga kikkakkanyizibwa olw'okukola ekintu Allahu tabaraka wa ta'ala ekintu ekirimu okubuzaabuza si kiri haram tekiri ki halal. Waman waqa'a fi shubuhat, oyo yenna nekakutanda n'ogwa mu nsonga y'ebuzaabuza, waqa'a fil haram, aba asemberedde. Omuntu akola ekintu ekirimu shubuha, ekirimu ekibuzaabuza, waqa'a fil haram, aba asemberedde okugwa mu haram, aba asemberedde okukola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byamuziza okubeera nga akola. Oyo yenna ategeera nti ekyo ekintu kirimu shubuha, kirimu ebibuzaabuza, era ekintu osobola okitegeera ddi kasita olaba mu mutima gwo ng'olimu akakunkuna mu nsonga eyo gy'okoze, manya oyinza okuba oli mu matigga oba osemberera okugwa mu haram. Sallallahu alaihi wasallam yali mugezi nnyo era yali munnyonnyozi nnyo. Yatukubira ekifaananyi ky'omuntu asemberera okugwa mu shubuha. Yatukubira ekifaananyi n'atugamba karra'i, ng'omulunzi ayina ensolo ze, ayina embuzi ze, ente ze, endiga ze, ngamiya ze, ali mu kuzirunda. Yar'a hawla alhima, nga naye alundira kumpi n'olukomera lwa neiba we. Neiba yasiba sengenge we bulungi, ye najja n'alundira okumpi n'olusalosalo. Naye walundirawo yushiku ng'ensolo zino zisemberera ayarta fihi, zisemberera okugwa mu lukomera lwa neiba, nga zisemberera zaagala okubeera nga ziri ewa neiba we. N'agamba wa inna likulli malikin hima, buli mukulembeze yenna ali waka, akulembera beewaka, akulembera ensi, akulembera kitundu, akulembera kyalo, districti, constituency n'ebirala byonna ebisigadde. Buli mukulembeze yenna hima ayina olukomera. Buli mukulembeze akulembera ayina olukomera. Ala wa inna hima Allahi maharimu, nga Allah wali mukama waffe, wali katonda waffe, bwali nga yatufuga ffenna, ayina naye olukomera lwa Allah tabaraka wa ta'ala, byebyo bye yakuziiza okubeera ng'okola. Buli kye yaggaana n'oyagala okisemberera bwoti okikole, manya osemberera okugwa mu lukomera olulala. Olukomera lwa Allah bye yaggaana byonna okukola. Yaggaana ki? Yaggaana obwenzi. Bw'obuleka oba okyaliira mu lukomera. Naye tekakutanda n'obugwamu obwenzi, manya ogenze mu lukomera lw'omulala. Tegeeza Allah si bye yagamba okukola. Kategeereza Allah yagamba okusaala, okusiiba, okukola ibadaati zonna. Bw'ogikola ibada gye yagamba okukola, bw'ogiteeka mu nkola n'ogikola, oli mu lukomera munda. Naye tekakutanda esswala n'ogamba ekukaluubiriza,
nze tonnyumiza bya swala yammwe nze nsaala ku Idi na Juma kategerese nze nsaala lwa maami abakyala nakano tukayiseewo balina katemba waabwe gwe batera okukola bw'ategeera nti omwami esswala ajagala nnyo emuluma era bwe sigisaala kimuyisa bubi kale kammale gakikolera nga ye omusanga buli mwami waakomawo afuba okulaba nga alagayo akantu akalaga nti asadde newankubadde tasadde asobola okutega omusaalo n'agulekawo asobola okujja n'akonkona n'asooka n'atwalawo eddakiika nga 2 tamuggulira ti ate nti mbadde nsaala naye wallahi manya bw'oba omu manya muli bameka 2 bwe mubeera 2 manya muli bameka Allah ali wamu nammwe byokola byonna zambi manya Allah akulaba kategerese ibada ntuufu manya Allah akulaba tukola kulwa Allah ne tugoberera ensomesa ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eswala Allah waba yagikulagira n'ogissa mu nkola weebaze Allah etwala ekiseera kitono naye ekaluubiriza bangi nnyo kati omuntu aleka esswala aba avudde mu lukomera lwa Allah agenze mu lukomera lwatamulagira agenze mu Allah kyatamulagira kukola ki kukola esswala empaji zonna omwanadamu ateekeddwa zeekuumirako bwe kirina okutambula Allah kyakwagalamu naam ala kati sallallahu alayhi wasallam agenze ku point endala point egamba etya atugambye ala wa inna fil jasadi mudgha abaffe mu mutima gwo mu mubiri gwo gwoyina gwe mulimu ekinyama omubiri gwo mulimu ki ekinyama idha salahat ekinyama ekyo bwe kirongooka ekiri mu mubiri gwo idha salahat salaha aljasadu kullu ekinyama ekyo bwe kirongooka omubiri gwonna gukola ki gulongooka mu bibiri gwaffe tulinamu ekinyama ekyo bwe kirongooka omubiri gwonna gukola ki gulongooka wa idha fasadat kati ekinyama ekyo bwe kiba kivundu bwe kibeera kyonoonefu nga kikola mazambi fasada aljasadu kullu era omubiri gwonna gubeera muki mufu kinyama kyekyo ala wahiya alqalb ekinyama ekyo gwe mutima gwaffe lwaki kubanga omutima gw'omwanadamu yenna gwe gutuma ebiyungo omutima gwo gwe gutuma ki gwe gutuma ebiyungo nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah we yali ayogera ku mutima yagamba alqalbu huwa al-aslu omutima Sheikh we yali agogerako Sheikh al-Islam yagamba omutima kyekikolo kya buli kintu kyonna nayongerayo n'agamba kama qala Abu Huraira
nga Abu Huraira radhiyallahu anhu yagamba alkalibu malik al-a'dha, nti omutima kabaka wabaki wabiyungo byonna. N'agamba wa junudu, era lyejje, omutima lyejje ly'ebiyungo. Lwaki Abu Huraira yagamba nti omutima jje lya biyungo? Kubanga ekiri mu mutima ebiyungo kyebikola ki? Kyebikola. Era bw'olaba ekiri mu mutima si bye kikoze, manya olimu kakarakita kaani k'obunnanfuusi. Nga wano oyolesa kirala kungulu, ng'ate munda oyolesa ki? Kirala. Omutima bwe gugamba nti sijja saala, amagulu agagenda ku muzikiti tegayinza kukola ki? Kugenda. Omutima we gugamba nti sigenda kufuna wuzu, kategereza, manya togenda kufuna wuzu. Omutima we gugamba nti daruso eno gye ndimu olwaleero nzize kumalirawo budde, togenda kufunamu kintu naki? Togenda kufunamu yadde. Era ogenda kugiraawo bakubuuze darusu yabadde tenno, yabadde bwetyo, yanyumye. Abaseeka basomesezza, babaddeyo bayitirivu bangi, nti basomesezza ku ki? Nti bye nawandiise nabirese Segerex, kubanga omutima gwe yagujuzza, yagutaddemu nti nze ekindeese wano takisi z'emakulungo zibadde nnyingi, nga banaagamba batya, banandaba batya, nga nze asigadde ku kaalo makulungo, oba nze asigadde ku kaalo naakuwadde, oba nze asigadde ku kaalo gindi negindi negindi, banandaba batya kammalega. Era oyo ojja kumusanga nga amazega, nga ne waatuuse wano era n'okusoma amazega soma. Kategereza, kati omutima gwo, omutima gwe gukomandinga ebiyungo byo. Fa idha taaba al-malik, singa omutima gukola ki? Gubeera mulungi, taabat junuduhu, ejje lijja kubeera ki? Dungi. Ejje lyeririwa byebiyungo. Singa omutima gubeera mulamu bulungi, nga n'ebigulagira byonna okukola biki? Birungi, kitegeeza nejje oba n'ebiyungo by'omubiri bijja kubeera mu mbeera nnungi, era bijja kukola ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byabiragira okubeera nga bikola. Naam, Abu Huraira n'ayongerayo n'agamba wa idha khabatha, ate singa maliku oba omutima kabaka, omutima gubeera muki? Mukyafu, gubeera munyomoofu, gukola ebyo Allah byatayagala gukole. Kitegeeza ki? Khabathat junudahu, n'ebiyungo byonna bigenda kukola ki? Tebigenda kukola ekyo Allah tabaraka wa ta'ala byakyagalamu okubeera nga bikola. Kyova olaba mu hadithi ya Nu'man ibn Bashir yatulaga n'atugamba inna fil jasadi mudgha, mazima muki? Mu mubiri gwaffe mulimu ekinyama, idha salahat, singa kirongooka ekinyama ekyo, salaha laha sa'ilul jasad, omubiri gwonna gukola ki? Gulongooka. Wa idha fasadat, ate singa omubiri gukola ki? Gukyafuwala ne gukola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatagulagira kukola, fasada laha sa'ilul jasad, n'omubiri gwonna gukola ki? Nagwo gukola ebyo, gulagirwa kukola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatagulagira kukola. N'atugamba ala wa hiya alqalb. Naam, Sheikh ayongerayo n'atugamba ku mutima, n'atugamba wa kullu ma awjabahu Allahu ala al-ibad, buli Allah kye yakukakatako okubeera ng'okola, buli Allah
kyeyakulagira okubeera ng'okola la budda an yajiba ala alqalb kiteekeddwa okubeera nga kyeyakulagira okukola awalan kibeera kyatteekwa kuki ku mutima gwo okiyingiza n'okikakasa ku mutima gwo lwaki fa innahu l aslu kubanga omutima kyekikolo kya buli kintu kyonna buli Allah kyeyakukakatako kyeyakuteerawo okubeera ng'okola n'akugamba yimirizaawo esswala waayo zaka nga yakikkakatako okubeera ng'okikola ekisooka okukukakatako kukissa mu kifuba kukiteeka mu kifuba nti ŋŋenda kusaala toyinza kusaala okuggyako ng'ekyogenda okusaala kiriwa mu kifuba kyo n'ageza n'akola ekifaananyi n'agamba wa in wajaba ala ghayrihi taba'an fal'abdu al-ma'muri al-manhiyu innama ya'lamu bil amri wan nahyi qalbahu nti omwana Adamu okumanya ekimulagiddwa n'ekimugaaniddwa okubeera ng'akola omutima guteekeddwa okukola ki okubeera nga gukimanyi era ne gukiyingiza ekigendererwa kyebagendererwamu mu kugondera Allah n'okussa mu nkola ekyo Allah byatulagira okubeera nga tukola wal ilmu bil ma'mur n'okumanya ekyakulagirwa okubeera ng'okola wal imtithaalu n'ossa mu nkola yakunu qabla wujudi al fi'l kibeerawo nga tonnassa mu nkola kibeerawo ddi okimanyira mu mutima ti Allah yandagira nkole era Allah yaŋŋaana okukola kino nga sinnakikola ng'ebiyungo tebinnassa mu nkola Allah kyeyagaana okukola omutima guteekeddwa okuba nga gukimanyi awalan omutima gwo nga tonna ebiyungo nga tebineenyeenya kuneenyeenya yonna yakussa mu nkola omutima guteekeddwa okuba nga gukola ki gumanyi nga gutegeddeko ti Allah yandagira kino na kino na kino nteeke mu nkola nti kiki ekiteeka mu nkola bwe kiba nga kikolwa kyetaaga ebiyungo era ebiyungo bijja kusawa mu nkola bw'aba nga yatulagira kusiiba era ebiyungo ebisiiba bijja kusiiba olw'okuba mu mutima kikola ki olw'okuba mu mutima mwekiri naam walma'muru naw'ani Allah yatulagira ebintu biteekuluddwamu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka naw'un huwa amalun dhahir ala aljawarihi waliwo omuteeko nga Allah kye yatulagira kyeyoleka ku biki ku biyungo ebiyungo byaffe nga byonna Allah kye yatulagira byeyolekako wa hadha la yakunu illa bi'ilmi alqalb ekyo nno tekibeerawo okujjako ng'omutima gukimanyiiko wa iradatihi era nga gwagadde kiteekebwe mu nkola kitegeeza omuntu okussa mu nkola kyayagala tubalaga nti mu mutima gwo oba mu mubiri gwo mulimu ekinyama mu mubiri gwo mulimu ekinyama ekinyama ekyo we kirongooka omubiri gwonna gukola ki gulongooka ate ekinyama ekyo bwe kikola ki bwe kyonooneka n'omubiri gwonna gugenda kukola ki gugenda kwonooneka ekinyama ekyo ekiyitibwa omutima kati n'atugamba mu bintu Allah bye yatulagira okubeera nga tukola mulimu ebyeyoleka kuki ku biyungo byaffe naye ebintu ebyo ebyeyoleka ku biyungo byaffe omutima guteekeddwa okuba nga gubimanyiiko ate nga gukyagadde okubeera nga kyeyoleka ku biyungo byo weba ibada kangeze yaki yakusiiba
omutima guteekeddwa okubanga ddala gumanyi kusiiba era nga gwagadde okola otya osiibe kubanga we gutaagala tojja kukolaki ne woonaasiiba ojja siiba weekwenya kwenya osiiba lwa kabandabe osiiba lwa banaagamba ki osiiba lwa kategerekisi naam فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح omuntu okusooka okumanya amateeka agafuga omutima kyekisinga okubeera nga asooka okumanya agafuga ki ebiyungo lwaki kubanga ebiyungo bigoberera ki bigoberera mutima إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعا عليها جو متما أصل ebiyungo ye far'un omutima kye kikolo ebiyungo ge matabi tya matabi tegayinza kujja okujjako nga waliwo ki waliwo aslu kwe gava kati omuntu tayinza kukola ibada yonna gyaba akoze okujjako nga waliwo asulu yakyo nga kirina okuba nga kiriwa mu mutima ibada zonna omwana adamu zakola ibada yonna omwana adamu gyakola eteekeddwa okuba nga emanyiddwa ku mutima gwe era ng'omutima gwe gugisiimye gujagala okubeera nga gugiyimirizaawo kati ekyo wabeera kirina nga ye kitegeeza n'ebiyungo bigenda kukola ki bigenda kubeera nga bikola lwaki sallallahu alayhi wa sallam yatugamba inna allaha la yanzuru ila ajsadikum inna allaha la yanzur ila ajsadikum allah tabaraka wa taala tatunulira biki mibiri jammwe tatunulira mubiri gwo ti wallahi omusajja yanyirira n'akomayo tatunulira buwanvu bwo tatunulira bunene bwo tatunulira saizi yo mumpi muwanvu munene mutono mulema mulamu allah ebyo takola ki tabitunulira lakin wala ila suwarikum yadde tatunulira ki tatunulira ofaanana otya olabika otya walakin yanzur ila qulubikum allah tabaraka wa taala okuwa ekyo kyo kyewakoleredde atunulira kyabaddewa mu mutima gwo hadithi ya umar bun al-khattabi radiyallahu taala anhu yagamba innama al-a'malu binniyat innama al-a'malu binniyat mazima omulimu gubalibwa naki nakumalirira wa innama likulli mri'i ma nawa omwana adamu asasulwa okusinzira kuki ku nniya ye enniya kikulu yategerekese enniya kikulu mu ibada zonna zetukola tufube okulaba nga tulongoosa enniya zaffe kubanga allah tabaraka wa taala kyeyatulagira okubeera nga tukola wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin allah teyatulagira wabula yatulagira okubeera nga tukola nga tulongoosa enniya zaffe nga tukola ku lwa allah tabaraka wa taala nga bw'ataagala okukola ki okukola anniya niya kikulu mu ibada zaffe zonna era kwomanyira nti omulimu gwo mutuufu niyayo mu hadithi ya umar sallallahu alayhi wa sallam we yali atukubira ekifaananyi
ekyomuntu nti amusasula okusinziira ku nniya ye, ku mbeera ye, n'atulaga nti oyo yenna man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Oyo yenna akola hijira, asenguka n'ava mu kitundu kino n'agenda mu kitundu ekirala nga asenguse kulwani kulwa Allah tabaraka wa taala, era Allah tabaraka wa taala amuwe empeera zaki z'okusenguka, azimuwa mu bujjuvu, kubanga okusenguka kwe kwonna kwetololedde kwani ku Allah. Era mu hadithi eyo yennyini n'atugamba oyo yenna asenguka li duniya, ng'asenguse lwaki lwa duniya, duniya emumalamu wano waali tafuna, kannoonyeeko ewa kaŋŋendeko mu Amerika, eyo baatugamba kagwirawo nfunirawo, nga hijira ye ekimusengusizza okuva mu kitundu kyalimu okugenda mu kitundu ekirala nga byanfuna yenniya ye, oba au mraatu yankihuha, oba nga ekimusengudde wano waali abakyala abaliwo tebategerekeka, kaŋŋendeko mu katundu akalala nfune ku bakyala abakolaki Allah byonna akolaki abamuwa, ne duniya n'akolaki n'agimuwa. Naye hijira okusenguka kwe takolaki takumuwaamu mpeera, kubanga asenguse olwa ebigendererwa byaki ebyeduniya, tasenguse lwa bigendererwa bya Allahu tabaraka wa taala. Nga nfundikira nsamarayizinga ensonga zange nga we twazitandise. Ensonga eyasoose butagatta ku Allah n'ekintu ekirala ekyo, era nalumye amannyo, ate nga si mannyo wabula amagego, nenkisimbako bwe kategerekese nkitegeeza ki nti tekizanyirwako, oyagala toyagala Allah kye yakulagira okukola atya okukola. Kugatta ku Allah bid'a, okuzuula mu ddiini nabbi teyabitulekera. Ekyokusatu ne twogera ku bintu ebiri haramu bimanyifu n'ebiri haramu bimanyifu, naye wakati waabyo waliwo ebibuzaabuza. Ekisembyeyo ne twogera ku kintu ekinyama ekiri mu mubiri gwaffe bwe kirongooka ogenda kulongooka wonna, bwe kigaana kitegeeza naawe ogenda kukola ki kugaana, si we buli. N'ensembyayo nga mbalamira esswala, kubanga n'esswala nayo nkulu, kuba omuntu agireka nga agenderedde aba akaafuwadde, era ekyo tekiriiko nikaashi yonna. Omuntu aleka esswala fakadi kafara, esswala shiriki n'ebisigadde byonna tusse mu nkola Allah tabaraka wa taala byatulagira okubeera nga tukola, tuleke ebyo Allah tabaraka wa taala byeyatugaana okubeera nga tukola. Mukkirize biidinillah tukomaawo insha Allah, wetunaaba tukyalinawo akadde oba akadde wekaliba tukafunye gye bujja, kubanga ffe tuli baawano. Tomanya mukama waffe ayinza okusiima n'agamba nti eddarusu ebeereyo buli mwaka. Tetuliba tuliseemu okusinkana insha Allah tuliyeyongerayo Allah kyaliba atusobozesezza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumweyanza mukadde waffe